Ndote gambiki. Nasubiriza emyezi omusanvu mukaaga. Kikyatuka. Abingi. Sing Amanyiro. Bawantu. Alika sitofunamu warning koma. Nemo tubafunamu warning alowooza alinnya. Kumbe gy'alinnya olubawo lwavunda. Ate wano wetulaga abasajja baagala woofiisi muzeeyi tanalayira. Mugambi. Bagaziwa. Buli yasooka mu kintu kino agifunamu. Nga bw'olaba mukulu wange kitange DJ Michael bwe yasooka mu koolokolo. Kati bo baakifunamu. Omukyala gwe bayita Regina Mubiru. Namwagala nnyo olwa sawundi ye. But omuntu ayinza okugamba mu generation eno as in the new cats abaliwo sofa abookye ennyo. Njagala nnyo ava kale. Njagala nnyo ava. Tebakubuuza kwagala mu mukwano. Nedda kyenyamba like nyemerwa nnyo the art n'omukwano gwakoze sasa. Naye kimanyi okulimba aliyeni nga beeyiga nga lwali lwakumutta. Nkiresa era n'okulinnya ogende Kenya ojjukira nti yali yakadala balina sagayo yo top boy. Alina okukola bajja kuvundira mu makomera. Omusajja omuwaddeyo bwoti. Zinotalo nali ntandisa okolera ettazo nankubira. Kitwogeramu ng'abantu wano enkita. Namugamba kyosaagaladde mu kukola nange nangamba kyataagala kunkole. Yakuwoninga biki by'otayagala. Just mwogerako. Outdoor Fox Media Uganda Business Official. Initially one actually Sun Case. This guy is one of the duo abamu betwina. Waliwo omusajja omusebe yajja n'afunisa n'eggaali n'afunafuya mbumwe. Bwe banamba temunafuna. Nani yajja? Yali ani ono. Boy Brown yajja n'agamba duo yammwe tenafuna na namba mu top 10. Ye yabwe erina. Namba 2. Kuvaawa. Kuva ku maiti kuva Madarata and Chiko. Bebaddako. Bambi. Bawangalira Nasana. bajjako show zaabwe Nasana bazitwaleko mu kitundu ekirala. Bakozeko show nga sente ng'eri mu kitundu ekirala. Ate ffe tubeera mu kibuga wakati twategeka ku obligato. Twategeka kutava n'ujja ekabuusi. Tubeere nze mbeera naso yabeera makindi ekitegedde kati so agaya na muntu nga gyalwaliddwa gyawasinza gyakolera ate. Biki by'osinga oyo omulenzi? Aliwa Oyo Bob Brown. bingi Ate yakusinga ki? simanyi naye amanyi Emyaka omusinga? ansinga emyaka n'abaana. Ali mbameka? Era mugaba ayinza okubeera mu baana be nga 4 awo 5. So obuze kubakulaba. Abandi abamugamba mutya nesimye okuba nga ntuddeko wano olunaku olwaleero nzaani twadda mu kulima nanti tulema twekweka akantu kafuuka akantu katwala Devicom katudde Devicom nabiwulidde banamusiba ani nekabeeredde bamukutte baliira mu kantu akantu awo katuusiza balamu yamututte era gwe guno mulimu kati gwe tulimu nga tugamba tulinga babbi ogusalira ani ffenna bonna balina ensobi mu babiri tuyitika wangi tusukka abali mu kantu tutusukka we twandikomuntu tukube muwani tumuleke tekubake bawantu aleka sitofunamu warning koma naye muntu bafunamu warning alowooza alinnya kumbe gy'alinnya olubawo lwavunda. Ate wano wetulaga abasajja baagala woofiisi muzeeyi tanalayira. Mugambi balina okukola bajja kuvundira mu makomera. Omusajja omuwaddeyo bwoti. Zinotalo nali ntandisa okolera ettazo nankubira. Kitwogeramu ng'abantu wano enkita. Namugamba kyosaagaladde mu kukola nange nangamba kyataagala kunkole. Yakuwoninga biki by'otayagala. Just mwogerako kusagala Zubeda. Nemugamba ajjamu abaana nangamba nkitegedde byepasa kyali muyimbi tumuleke kuba be namutandika naye ng'akyali si alina ekibugina ekisododo
zimanyi limba lulumu ngajira ngabala ngo jusa location aba nina muona aba ndisanga tiyo bukoko muyimba abera ku TikTok buli kiro mbati kyamuwaranga muyimbi ko mulaba otya mulabanga bwali beka loni beka munna bakuwoninga n'ogamba todda asikumponinga bakyo kiri kyegambye bwoba tonafuna mukisa muntu okuyisa mu kasimu genda mu maaso naye wakakuyisaamu mugyekoro kozina naye akuzeemu ndakusinzira wano ku channel eno ngambe mukulu honorable minister Bala musonyiwadde ajja musonyiwa bibaawo omuntu asobola okwogera nayitira tukimanyi nti essaawa zino mu kaseera kano mukulu buli omu ayagala kukakasa nti akola naye omusajja musonyiwa ali ekyo kirina omutima mulungi balamu kirina omutima mulungi lwakuba bakiri wala tebakimanyi alakukoledde ki kange zaliko bosi wange kati mumanyi jasi wakuba alina kacaayi ako bwaba akataddemu ate ayagala mmanya bwaba tanakafuna ali bosi onajja n'abeera n'atubeera atya naye era bwezi n'agoba teyagoba no like shogera ali bampa by that time nali sikyagala bintu bya keera diga nali nkola Saturday yokka ate Saturday nkola okuva ku saa 6 paka saa 10 that is my time kitegeera kati ate nokkeera okuva Monday paka Friday saa 11 soka ne bagamba man nibalina gye bali mukunjiyiza ndotegamba eki nabasuubiriza emyezi 7-6 kikyatukawo ndimanya oli mu media sing abingi sing kamanyindo ngategeera sing don't in the time even it doesn't come at all ate bino kiranga nga tomumanyira kitegeera ozaala omwana tomukiriza soma mawulire bannange mafu era abali kubakyali muzibu kati bani abajja abali kuzi mass communication mujje ne badaga nga bagafunyemu andi bagasookamu kiringa kuŋŋamba nti mobile money nyingi abazisookamu ge maye maka ge balina kisegiire kyekibeera n'abasooka mu boda nga bavuga TVS yagamba nazimba ennyumba zange nnya mu boda naye nga ate bano abazirimu za looni mulimu gwe guba gwakyuka oba guba gwanaanuuka buli bulomu yasooka mu kintu kino yakifunamu nga bwolaba mukulu wange kitange DJ Michael bwe yasooka mu koolokolo kati bo bakifunamu kati abakoolokolo akubira abantu 10 era kitafunira musindikidde 10 naye nga ate akozesera tayimu we kitegeera kituuka ekirina ekinaanuuka nga bakisookamu bakifunamu zubeda kyaliyo nnyo ng'alwanirira nnyo mirembe anti mukyala omukyala ku mukyala temulaba nsobi za mirembe zitya gwe ensonga wagikuta otya batya okubanga essaawa eno mulimu saidi ewagira omukyala akkirize baawukane nga bwe tubiraba sinategeera nsobi eva kuki sinategeera lugero bulungi nja buli gwensaba akuba omulere gwansama nga ŋŋenda buli gwensaba akuba ogwa mirembe nga ŋŋenda olina tiimu abo nabaliko bakama bange kyonna kye basalawo kyenjo gwena nakyo ne bwe baawukana leero nje baawukana nga bonna nsigala mbaagala bwena nja mwagalira gyali omanyi bulamu bweruga obutagenda naluyi lwa muntu ng'ate bonna obadde bakwasaganya owangula nnyo okitegeera tisinga bujja ku makya loni ne Kacumbaali ne baawukana sane n'ogamba akagenda wakacumbaali twalinamu emyaka 2 ekituuka nga loni omwetaaga ate nga naye yazimbira ddala omutima gwebeerawo wakati no manizirandi olwo bajja bakubuuzaako mubuuzi tobiiza bijakubisa zoti ng'awangula bagenda naye ajja yajja nekifaananyi kye batusingira kikulaga nti notable ebintu byate olina kiteeka mu media kitegeera oni kati kagambayo ekintu kimu abaana bangi abali mu mawulire bangi abagasoma bangi abajja omwana ebonaabona gyabonera ku campus n'amala najja n'anoonya omulimu gwe lwoni ate oba nga okoze ekintu kyekimu naye n'opositinga emmotoka mu myaka 3 bwolowooza omwana agenda bba musanyufu gy'oli naye nga takimanyi nti ate gwe olina saidi haso yaala otunuulira amawulire gemukola mwenna okategeera si buli gyenno nti kyopositinga abantu baba basanyufu abantu babakyayi abantu basinga mother abantu basinga father
Posting oli mugwana. Buli kimu pink no posting, goni no posting, kino no posting, no posting kiss, no posting ki. Goza gobaka kyawa yakusabira ki. But omukono gusobola okunafuya okutuuka okwegayirira sani. Nze negayirira. Waroguddeko mulaba. Omuntu yalakuti. Nze n'omukwano tuli tuti. Bw'onkyala leero mumwayo wiiki n'enziramu. Kati mwoli. Kati nnoonya nga gwennonya gwenkyayigiriza. Disappointment esembye bakukyawa we ugwa kyawa. Nze yankyaliro kyayi. Nze siriima nira mazima. Wegayirira. Abakazi nga bayina. Nikyateesobola gikulaga. Abantu abakazi nga balina omutima omubi nga tebasonyiwa. Bw'olidde ensambu ekimanya adde yegayirira kati. Amanyi nti kyafunayo. Afunayo ki? Kasoma erinnya. Nalikyusa ne mutuuma erinnya lye nali namuteekako birala. Oki? Omuyita Black Book. Kati omuyita otya? Gindako just. Leka nsome. Wedda gyala kulaga weneetondera. Abaana b'ennyukuta ezo zisandikirwako ne F babi nnyo. Nnyo. Teri muntu alina nnyukuta ya F. Ndowooza olaba. Basaba nga betugenda kuzaza asaba. Bambi. Muzeeya. Bwasobya. Oba mpeefala. Eki kidiwa. Tewali. Tewali. Lwaki weetonda nga tewasobya? Anidda munne okwegala kintu ekyo kikomewo. Nekyakabalasa balina omukwano. Okwegala kintu ekyo kikomewo kati ono gwenkulaga nno. Jankyawo simulabyeko. Naye nga ali mu Uganda wano. Twegwana nga ali mu Uganda wano simulabako. Baleeta ebintu ebirabo ne bigenda naye nga simulabangako. Kati wegayirira kudda lwaki omuntu gw'otalabangako? Oba omwagala ku mutima. Nze nyanga nnyo okwagala bayida we. Era kyova abakazi bankyanya bagamba obalaga ki? Nsobola okwagala kuba omunoweya. Nze nkukwata leero nenkutimba enkya. Oba obalaga ki? Tewali kintu ekimbabulya kati bbuga otulyamu emirembe. Kati era abakazi bakitya nnyo. Nzengaga omuntu olirako ne taata ne maama basisita bonna ne bamutegeera nti kereya gyali nakuwoza kati aka sipiidi gyebamuvuga wesibya akatundu akantu tono mu maaso kyala yebatiisa nanagenda okufulwa mu kino because nze osobola okunkyawa enkya nenfuna naye ate gwe omukyalo osobola naawe okufuna naate oyinza okutomera okusinga nze anagenda ofirwa mu kino mwamba ababiri yadde baali ba boss bo but I just need your reaction. No, tebaira salirawo mu busungu omukwano guno gwasalirawo mu busungu oba buno nakusooka okufuna nayagala okolera revenge oba nayagala ofire mu firimu ogwekanga otomedde but buli omu atwala obudde bwe musigiire baba gye nawulidde byaddala yafulumya embwa eraga divorce kani abadde agisoma baba gye nalabira ku TikTok ng'egamba it's already confirmed ebintu bya media banna true oba just babawamu space kirabika madulidi kirabika madulidi siriya madulidi kirabika madulidi okay mutora agamba jaja refit 15 mwezi tulikuwa brigato second edition udayo kuzinyuma akora mutya aisha kifo kyagoba nokugoba era bajjusiza ekifo kiri ekifo batugoba. But son, what is special about your deal with Motoro? Chenja uruchi cheina ku deal ezenda. Kati nze mu comedy like kyekigamba nti nze nandiba oyinza okuba n'abaana nti as in on social media they are different. Yeah. Bali ba TikTok. That is TikTok doing the deal. TikTok. Yeah, as in content. Yeah. Yours is content deal. Yeah. Sikategere kalambuli omuntu atanakata. Andi kati kiriwo era tebajja kitegeera nti kiringa kale kati kiringa bona agamba Marvin ne Zubeda yenzeera because we had a project nga tugitambuza era nga nayo still comic era nga tusobola staging a show nga gye twakola ku Serena era ne Zubeda okategedde kati omuntu atategeera ne ganyonyola mala kutta muntu ku kyalo tutegeera okategedde kale sijja kweyogerako nnyo kasaba enkola na bubo bakimanyi kyenkola tanyiiga. How do you rank yourself? Kubanze ntera nnyo okubatuukako nimbabuuza ranking ziza. I don't rank, but I'm better. Tomanyi gy'ogwa. I'm better. But do you know where you belong when it comes to numbers? Where? Numberless. Ate dedda sebo. No, kati kagaba ekintu kimu genius. Nsobola okwogera wano ekintu nabawo omuntu yasuze talidde ye n'agitwala bulala kategeera. I hate fights and wars nze ng'omuntu
bwoba nekompeyalinga nga tuyimirira okitegera omusajja waffe wenansana kwekompeyalinga mayimirire bobi katukole bwe tuti antukole bwe tuti tujeko kaliyo kyesijja musobola okweyambula biki tujeko eddoboozi eddobekulu tukole ki ekirala ekyenjawulo tukole ki ekirala ekyenjawulo kati tutandike komedi tukole ki ekirala ekyenjawulo tusese abantu njagala oddemu omukyazi omubuuze ng'agyeko oluganda akumenyera ennimi endala 3 zasobola okwogera nze ennimi mukaaga zinsobola okukolamu komedi alulimi kiraki towakana njogera olusoga njogera oluganda njogera olutowolo njogera olunyolo njogera olunyankole osobola okunanaagira kitegere n'oluzungu enyini ntumanyi olimba ki towakana nze product ya buganda royo tomumanyi dijjo yange eriwako etudde mu kisenge mutooro ne mukyali mwenna tuli ffenna tufumingira ngo je wa muhanji musobola akona mutoro wa muhanji ogenda wekeyo mbeera ne cucumber kati olugwo ekitege that is comedy fraternity as in okwostinga nze ne mutoro that is nga bwenaagamba nti it is a main night place celebrating okitege even we perform okitege nebo tegeka comedy night otweta nani naye atusaninga wano tuwe muhanji ebimuli muhanji si kyabagaseeko as a comedian market kyokka kyendaba nomulala ajja kujagera kike batemumufunamu n'akasente vayeyo sabasasula nze nga ne market balina mwogerako n'anyiiga kyova olaba nze ne comedy store kati tuli tuti mayawula akisi agala kunyiiza nnyo bantu naye omuntu bweyogera amazima ni mukazi we talina kabina anyiiga kasuku yanyiiga ndiki yaposinga omukazi we anti era bayogera yabanyiigira yagamba yabasonyiwa yavayo n'abasonyiwa bangi muli buti ddala tuli tujasaagi ne platform ye I have no problem with him and I think he doesn't have problem with me ayinza obbange tanfunamu tanneetaaga nange probably he does kwetakuwanga he does bweba okiwa kiwulya nti asoso he does nege kyomanya komedi y'Uganda temuli ssente muwalawo gyali mukyala mutoro yekali naye nga kituufu kawalaako ampita kojja oyo omwana kati wakkiriza mutoro abe mukowu yakugamba nno ebyewuunyisa gadde jambo fukamera wakkiriza omusajja abe mukowu ate nno nga bw'otambulira bwoti nina olugandira gu mutooro kanze ekyo kyembadde gamba waffe ewa saidi y'omukyala tuli balangira tetuziiza okimanyi yawasa muwalawo ate omuganda we anti bw'otambula ennyo bwoti tuli balangira naawe nokkiriza bawase muwalawo eno essimu gwe yagikola lwaki oyitirawo kava kuliko ekifaananyi kyo yagikola yagamba kyabwa akyagala kaliberaterekeberaate omutima gwa muwala wange tuli birabire bafamire egambe teiriko buganda naye bwewaba basanyufu tambule by the way, how do you sign a good artist? Tulina omuyimbi kati ennaku zino gwokwatako kati when it comes to sign artist omuyamba kikomawa si kusayininga naye ninga bwekimanyi nti mu bulamu bw'ensi bw'oba olina wootuuse nga nawe bali akutteko omuntu ajja nakutuukire nemutuwe nemukkanya bulungi nawe osooka okozesa kutwanyika otonotono n'oyamba omuntu omanya naye alifuna gwalikwatako akategeera kubanga naffe abatukwatako tebatuyamba nga nti basuubira okutufunamu wabula batuyamba nga bagala leka mukululo akategeera era abayimbi bangi bendeeseeko ng'obamanyi ne betuuka ne beekyanga nga bayiseewo nakola entalo n'abantu n'abayimbi nga tebayambika musajja waffe soka omuleete bayidako atule wano ntule wano atula jangu banna omuyimbi woma yeeronda alina amaanyi mangi anti abadde mu Amerika olimba ki abadde Boston
ugamba otya soka obuuze ku bakulaba mwekano kati kankateekera mugenda soka obuuze ku bakulaba mu America badde basoni mumakindi nolebe mu America kyali kutwaziza abatulaba mwenamwena amanya nze Mike era nga ndi muyimbi ndi songwriter nsobola okukola act nsobola okukola production era nga ndi musanyufu Ronnie Genius okundeeta bamaako ffe tubeere ku kano ayogera mpola ayogera mpola nga abeera mugwana abalangira abeera mugwana apartment ewuuma oyimba music kika kya action music nkola ebika ebyenjawulo ndi versatile ndi versatile ebiseera ebisinga hagerika kiri nti ndi writer ate producer at the same time nyinza okubeera mu studio nga film nandala nebukera ku makya then nkola R&B but tomorrow ate newesanga nga ndi mu dance hall sane twemeetinga ku house yaabwe one day nakubira Mutoro simu then Mutoro nantwala but sane yasookawo before Mutoro nga tannajja so sane bwe yandaba ya appreciating irawo nangamba it's true you're an artist you look to be that so kati nekimpa okumusaba face to face yenga yesane nemugamba how would you see when we work together it was me nemusaba then at the end of the day nangamba will think about it so kati bwe yakirowozaako bino byolaba essaawa eno. But if you say now the challenge of industry today in Uganda, abayimba abato muze mumeruka naye ate industry yafuuka kati byonona oba waliwo kyolaba kiri mu kuwa anti kati music nzikiririza mu kye bayita culture culture singa tubeera tutambulira ku culture yaffe eya music ndaba nga singa music ono atambula nga taliimu nnyo beefs nyingi music yetaaga competition naye teyetaaga beef omanyi tubadde tujja manager wange ono naŋŋamba ndabako ne video emu gyandage badde live omuntu omu gwe sijja kwogera ng'ali live ng'alina byakola naŋŋamba nti at times kino kibeera tekyetaagisa shegeera gamba mukulu ali artist asobola okuyimba buli talina future wange kati abayimba batalina future bagenda omenya oluyimba lumu olwona omwana oleta kalya ya mukunja yonna onsanga alina ennyimba kale tonyenja mutwe kubayo bbiri olusooka tomi olwokubiri tonjukira lireke so tegedde kati bwakindaze nze nendabira ddala nga kikola ki nga kituufu tekibeera kirungi music yetaaga ne tumulaningira ku competition okusinga omulaningira ku beef because bwe mmanya nti ndi muvuganya na Sane nga tuli mu race ng'erina amateeka gagitwala tuba tusobola ogifunamu ffenna kuba ffenna tetusobola beera number one either Mike's ndi one oba Sane one bwekito bwe kiri gyendi. So what do you mean? You're okay with your manager byagamba nti kirimu abayimba abakola bye batalina kukola the right singa gwamenye sure mumenya esala muyisa mukama bituufu nnyo sagala muyisa mugama kyo kyatuukawo gwe nani n'omukulu ali kati ontutte kulava mu wodi y'abakansa okusoboka waliwo wodi gyotuukamu nga tusa bagamba batya wesiwala okutunulira ku mulwadde kati tuli mu wodi y'abakansa kale kikolisayo gaali waliwo omukyala gwe sisobola kwakala wano yava bweru niye yayitamuzi omuwa sente otegere naye by that time omanyi omuntu omwavu oba omuntu nakwata mitwalo 10 gyawamu aba n'empisa naye omuntu atandika okufunamu ku busimu nga bamuwaayo 200 takola ki kati nze omuntu gwe tali nnyambyeko n'atandika okukola ebyekisiru nga bivuula ate bantu balala nga nabo balina bye bayamba bamulabanga mu wodi y'abakansa oga etaliyimba tajja kuyimba paka kufa naye ate kagambye n'ekirala kimu omuntu nga natera otuuka mu biroowo etabula bwobanga n'enkoko ewakaletako okukola ku 8 nga nyeri mu lugendo luliibwa omuntu nga natera okufa akola ebyamaanyi waliwo kyamaanyi kimulagirawo kati entalo zali mu kulumba bantu bali bangi osegira gudde entalo ku bantu bangi tomanyi mutuufu agenda mutuusako buzibu
bangi ate bamanyi kuye obuzibu ne bwawano tumanya na jani okategedde kati kankubuuze oyo gayi okutuka okugenda ku bbaala ya fangoni alanga ki alien skin otalo yagugula ku musimami gyali wa fangoni kyekyo mujja ku bbaala omuntu bwakusanga nakufumita agambira gavumenti egamaki eyo bizinesi yange okisege omanyi bani tukolere ebintu bimu wano wetuti like if I beef you a battle like twawule Roni n'ebibye tusigaze Roni kategeera omanyi muntu kyayita mukola kintu ekyo mu kwagala okwola ali ni asidisa naye andi mayinja kati yeyomukuba yimbi alabira ewala zafowadda naye kimanyi okukola okulimba aliyeni nga veeyiga nga lwali lwakumutta nkiresaawo era n'okulinnya ogenda e Kenya ojjukira nti yali yakadala baita sagayo yo top boy. So you know this boy can even call the alien. Kalebule Asiria. What is your reaction about the Navy Tambura going on to another to andika generation? No, hizo butocha. But chenyezo gamba choka sane. Chenyezo wa makachoko kuongera. Taina hoteke. Sure. Mubuze kukalia ye. Okay. Generally abawundi n'abayimbi baddemu okulwanagana okw'enjawulo olaba essaawa zino batandise okucriticizing nothing tekuli professional ensonga sometimes oziraba otya the likes of my young boys one mula every day is fighting for journalist ayagala amawulire gakolera kuba amawulire is this professional ng'ozimba career? Bw'oba ozimba ennyumba waliwo kye bayita foundation. So ebiseera bisinga bwe nwanisa genius mba nwanisa foundation yange because kati essaawa eno genius you've hosted me here kitegeeza you're adding a brick on my career kitegeera baliwo bonna abatulaba buli bw'olwana ne foundation yo nga yo oba tosobola kufunamu because tulina just ko wabwewi kitiibwa respect kyekyokka nomanya nti genius I respect you mu perspective yo era bwe nkusanga mu field yo I respect you because singa wabeera toliwo fine that's true but mu kusukka line muba mukola mulimu gwammwe naye nze to attack you ate nze mba nsusse line and we lack professionalism both sides. Abantu bangi bali mawulire wa busobozi basobola okugula data kyekyo babusobozi. Abantu bangi bali mu music career lwakuba alina obusobozi bategeera bagambye abayimbi bonna balina kesi bwezito abamawulire bonna bakola kesi bwezito. Some of them. How long have you seen Doug mu sector ya mawulire? Badomulabye ko nga bamwatakinga like such. Abantu bangi abwafuna obusobozi nawe bwewawateeka kasente ke nga bakanyumbire wano mu kantu endongo natandika ogikola nga nina emyaka 9 natandika ogikola nga nina emyaka 9 naye nga as up to now tulina projects ziri 17 eziri out okuva mu eryo ebbanga tuzze tusotinga mpolampola ebiteetagisa nsooka ne tubijjayo ne tukuuma branding eri standard olw'ensonga nti singa projects ezasooka tuzirekayo ebiseera ebisinga wabeerawo kye bayita unprofessionalism omuntu abeera asobola okukola ki okuzikozesa obubi so namutandika nina emyaka 9 so far right now yali 29 nalina emyaka 9 so naye ngaessaawa eno tulinawo projects nga Kavagata tulinawo baby tulinawo perfect 2 tulina projects nyingi era erinnya kasita oliteekamu MYKES Mike soba osobola ozifuna
So far how many songs do you have? Tulina projects 17 eziri out ku catalog esawo eno naye nga maaso awo tulina ekinene nnyo kye tusuubira. So you're not inspiring. Mbadde offset junior so naye ngambye ngajja wano ngandi ndihajje kamera angambye ngandi sitegeera okolera bukolezi bwenti nkole cash out. Osobola nga oli amugumu esatu omuyite mwita muziru jayo ekitono olitopako omuntu omusaga asere siti ya 10 eriko emipiira 24 mu miliyoni 10 neni jiri asinya amasabanga kibosiba ndandisere ni omutima tegundi yandebe ngajita Wali toriwo. esatu zange zimene zitambula Sapawo. sente y'omuyimbi nno ya boda Kati sana zonoonya mu kapapula. Baateeka mu ndongo. Kati n'okubayawe wawe kinanaawo. Miliyoni kutandikira wa. isidi yemme abasubira zogara ebyo baji wakendeka gazina bila kadde abasiba akapapula kamubeera ku buzibu. tewebaka Naawe siba akapapula. agambe ekintu kimu nsagala ndeka Omuyimbi wo ng'asiba ndeka mukwata baba akabugu mukaise munsi mugamba kololo yimba bwana akapapula bakatwala ono abatasobola toshe banyingira bakabugumu siri kuba good section bakakulago bakagawalidde balinda bulimi era wekumira nawulira ennaku eri okuba miliyoni obaisibiri munoonyeeko batakyazimba ziddayo nga bwe zizi. nze kyemmanyi kimu kyokka kyokka singa ogera ku makya n'okubaka ngambe emitwalo 10 kuba ezo zesente abantu ze basinga okubaakuba emitwalo 10 sisibangako ndeka ngoli kuli sidi yange gyeyogera nze manyiyo masiyo kizibu nnyo awangala ono kizibu amma kizibu nnyo omuntu obutazayo sente ezo ono kyagamba nti jibira eri just ebeera attitude era kati bw'aba agamba alya 10 sikamanyi naye bw'aba agamba alya 10 omwenda ajja kugezaayo Who's your favorite female artist wano Uganda? A favorite female artist njagamba nayagala nnyo so much omukyala gwe bayita Regina Mubiru. Namwagala nnyo olwa sound ye, but omuntu ayinza okugamba mu generation eno as in the new cats abaliwo sofa abookye nnyo. Njagala nnyo ava kale njagala nnyo avas tebakubuuza kwagala mumukwano nedda kyenyamba like nyenewa nnyo the art n'omukwano gwakozesa sometimes. Neno womagala mulavu sikibuno. Omuzimbe muleke mulungi tutandikidde wala leka kwewemu space ali mulyanga akabbiye nga kati ava yawa manta ne kati wa miliyoni kyemisana kyokka adi oyo omwana omugamba jangu ondabeko nakukiika lenjirova agamba ti okujja ejo lyonywa atala nogamba nyo
Tuba tusooka tubirekemu owonya kulaba oluyimba lwa Avaro nsinga okwagala baluyita Wanula. Ya remix etali eya single ne Temperature because oluyimba olwo ekyalunjagaza nti yandaga the spirit nti kuba nawulirako ko story ye nga yali mu studio nayimba olulimi olutali lulwe lwawulidde for the very first time mu ssaawa emu ogwo mukwano guba mungi. ate muno generation eyaffe abalenzi nga ffe generation eyaffe the likes of Viral Asidikiri Yamonino anabi kukolera n'ogamba this is branding himself very well. Viral but aba artist abalenzi bonna bakola ebintu byanjawulo sofa era buli omu I have something I look up to him ekintu nga kiri different energy yeah Viral omuntu abeera ku stage n'ayogera ne stage communicates with the stage audience actually ebisere bisinga tekyetaagisa kukwata muzindaalo kulipsinga oluyimba lwo biriwa no ate nga energy we mulungi bana energy we mulungi nedda kyobaddeko sibimanyi nnyo just mbadde njogera ku energy eri ku muntu command to the stage kubanga okulipsinkinga oluyimba naawe osobola odduyimba oluyimba lwonna lwoyagala naye oyogera otya n'abantu abali mu kulaba so energy abeera wanjawulo mukama bwatulesinga natuwa oluyimba olumu tuvaako kikireetera ekireetera okuvaako nti kimanyi obamanyi abazze ne babula ozambe yalabika nowe yatulesinga at the same time n'omulenzi wange ba ex baafa tetumulaba otula wansi kiki kyogenda ozimba ekikumakinga different era kyekireetera bano abaana okubulukukayo ne baddayo katonda ne bampeera wano oluyimba wetuli sobola ffe kudda mabega olw'ensonga emu nti abantu balina kye batamanyi mu industry ya art tokera bugezi kumakya nogera mu studio nokola oluyimba ebiseera ebisinga weetaaga okukusomesaamuuko notegeera process nga bwetambula nti bw'oba osanze big genius only genius oli ku public figure oli ku celebrity weyisa otya oshegera omuwa kitiibwa kyenkana ki ebiseera ebisinga sobo bityo ebibeera tekinetagisa kuloga ologa olina sani ologa nakusuubulyayo omugindi anti bwetuva wano omusajja wamugambye That's how you're going to brand your artist. Aveyo ataloga aveyo tujja bano akatandika okuta oluyimba lwaffe lumu omwimi musange muno mulimu engatto mwe temuli mugamba ate blazo badde ekimbubuli ebugumu ku kige beka asabe nnyo siteeke yandiba erinnya bazemu ne bateema naye nga toli bulungi kanyumye n'omuyimbi kuba ate nekino nakyo kigatta kubanga wano ekyemisana kiba kizire olubwe esente zeyonga 2 katulabe likositi nyasatu nyabisatu kubanga alishawo ate awo webakubira naguva emabega yasaba munnange olina kuwaga sibulimba omuyimbi abange yageze nayogera ne tiimu mugendera abatandisa omumbeera bagudde ate gundi alwadde kyekireetera mmwe because what I know Ugandan artists not only Ugandan artists muli bayuza akujja nakuteeka wakutadde ne bw'omaliriza n'omuvaamu
ng'otandise onnoga ssente sigala mentioninga mannya naye abayimbi we bali abazze bakikola. What is your plan? Era kino kiyinza okuba mu few moments later. I'm waiting your answer about this. Njakizayo waliwo enkugambidde omuyimbi okuyita mu kusomesebwa ebiseera ebisinga. Olina lecture gye wayitamu? Kyatutwalira emyaka ng'ebiri okubeera nga nkola research about kino kyendi mu kuyingirira. Nti Mikes bwe manga nkolagana ne manager wange essaawa eno Sani ne tukera ku matale tufuna oluyimba. Abantu abasinga waliwo abajja mu music nga bazze noonya ssente, waliwo abajja mu music nga nze kunoonya linnya, nze njagala linnya oshegeera, naye waliwo abajja mu music ng'aleese passion. Anti kati tenyinza okugamba nti byonna byonna fine ffenna tubyogera, naye kiri kibeera munda ye respect gye bayogeddeko wali nti if I respect him nga ngamba ekintu n'ensirika ne sikiddamu ate ekigamba musowe abantu abasinga bakiraba ng'ekitono naye ekigambo kinene. So what is special about this time? I not touch the music too. The music It's good, yeah. What about discipline wise? What is that? And the good thing, yagenda okujjawa ng'atantya ekirungi ekiriwo. Ati omwava afugika. Nokusobola kiriwo. Ayina. Sayina. Tugava wano n'akakadde abatulaba. Sayina. Ne mumativu. Nekyaliwo. Yakubako ekyendo kigaana. Yaddanga omugenzi y'ekyuli. Kati yadda kuggulawo lyayiye. So sente yagirabako teriiwo mu mativu. Okay, tuzinzidalo kapanloja na mungona opposite national housing actually. It's a Saturday. Pass through itawo around market night bakuwera kuno omukyala omulungi ate nga mweru kuba abaddugavu bano tebabeerawo so abanda basobola Nogenda katokiwuliriza bucket bakuwerako omukyala omweru nga yakuweereza bucket ku bucket ya bbiya emitwalo 2,300 ecupa 5 tukuweerako omukazi wa bwereere yampeereza oba bwe nsobola okukoowa ebale nnyo so ogenda mwenna oba nemufuna mwewogoma ebisonga nemuzimaliriza so omukazi abeerawo actually beside from that akunywesereza naye kumwebanga guwedde eri gye tubadde tugenda tujagendayo enkya tukumaliza programu yawano leero oba kino kyankizo nyale tubatugenda Abanda you can inbox me if you don't know the place. It's around Namungona opposite National Housing. Can inbox me ku social media zange zonna oba ajaine number yange tewemenya n'abantu waye number oba teka mu Google Map abanda abana sebu waliwo abana sebu nga alina mapeesa bali nenga ate munyiwa sente nga mulungi mu kusapasitinga nebugibuza wa boda. No, beside from that, waliwo n'atayagala kutambula na smartphone y'ekiro anti nekyangu kubira wa boda we mugambe ngenda kwambala esimu ogiteekeeka kati bwogenda mberasimbulengerana naye kakututtemu ate ngoli kundagirira olaba bwesiringa endagiriro mu viewers okayagamba nonga natuuka nga wagikwade mu viewers I think this is what makes you like special with other comedians. Okay, actually, obusemba to people, about social media handles, aside from that, also people bamuko, so people Avangata. Bolunaku ejona suzenjalai. Ganonya gumwagala. Nasuze wala nasuze gabeyo. Ganonya gumwagala. Nemunzikiza nkulabo yakai. Memalaike kulaba mebula.
ekintu ekyo kinene obala maturu ezakola obuzabula kati kabebi atuwemu kabebi mbebe nikola ntya ngondese ebintu biri babyononese olunengeri nze ginyogotola you make everything alright n'oluuso lwentunuuliza gala just wanna be by your side pulo kati bebana bayimba abakazi bafuna embuto olubuto lwokka n'omwana atali muna naye nafuna olubuto Zero ni Genius official Fox Media. So subscribe and sharing. Ora ya watu sana sababu Facebook center bali okeka ndio wali mteni. Usawo kuita yokone bakuwa chebaita ngaji moro ka the same time. Kandi painting ganzo ne so painting nyumba yo. Babanya za kati za muzimba, ani muzimba ya mustura, usobora okulita wali wa paint center. No yagalo chise moro kale mukale yejawo nade mbula kwa yagiche kamwaiti ka paint ita kuteba paint center. Obe nambo jajisanga olaweza Kristo akukolako bulungi nnyo nnyini ddala sani ndakwerekereza but thank you for the good heart kubanga osozewo yambe talent because a talent ebe yeetaaga mukono waliwo talent eziri wansi egeto naye nga tezirina we zitandikira so obugabo obusembera batulaba bebale kutwagala nga tebatulidde negativity naffe tuli babitusobyanga omuntu wabulijjo bwe yabisobezza jasi kyetubasingako nti ffe kizibu nnyo okuyita ewantu n'obulwa kusongamu omumwa tubankokonye kitegere tusobya nammwe musobya mu bulamu bwammwe so temutunenya ninyo nga nammwe mwenenya kitegere so kyosobola okukola nange nsobola kikola ate kyensobola okukola osobola kikola nnyo ngaokigulisiza mu nnyo kikola okusinga ekyalo lwakuba ngoba tolina kugenda kutandikira kukimanya so tubaganya batwagala abali twagala bwe kimanyi tubagala nnyo nze Genius official Fox Media Uganda subscribe and share actually wanaswe ne mbozi kujisanga n'ekikibuga kya BBS the final social media TikTok ne YouTube BBS